Eggombola ya Ssaabasajja eyamutibwa Musanvu Kawolo okuva e Kyaggwe ne Mumyuka Nsege Butuntumula okuva e Bulemeezi zikedde ku Kiikambuga mu nteekateeka y'okuleeta amakula enno n'etuukirizibwa Abaganda okulaba ng'embiri za Ssaabasajja teziggwamu byakulya. Minisita omubeezi ow'obulimi obusuubuzi n'obwegassi mu Buganda ow'ekitiibwa Hajji Amis Kakomo bw'abadde abatikkula amakula akuutidde bannayuganda bulijjo okwettanira emirimu eginaabasobozesa okwekulaakulanya kw'ossa n'okwettanira obulimi. Ebintu byonna bye twagala okuweerera abaana baffe okujjanjabibwa okugula emmotoka tetujja kubifuna kugira nga tukoze nnyo. Oba oli musomesa ng'otugyeko bino ebibaddewo somesa n'obwesimbu. Oba oli makanika kanika bulungi n'obwesimbu n'obwesigwa. Omusajja bw'agula ekyuma kye tomuteeramu kikadde. Bw'agula baatula empya muteeremu kiki. Oba ovuga booda beera mwesimbu. Oba ovuga taxi buli omu omulimu gw'akola tugukole n'amaanyi ate tugukole n'obwesimbu. Kakati eddagala n'ekikolo ndibawadde. Ebikajjo bino bwe biggwawo muze w'ebiki emmwanyi. Ate bwe mulima emmwanyi muteekemu amatooke tufune emmere. Teri alima ng'ejali mukola ki. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Lutu asabye abazadde okwongera amaanyi mu kugunjula abaana naddala ab'obuwala ekyokuyambako okukendeeza ku mpisa eziseebengeredde kw'ossa n'ennyambala etasaanidde. Naye abazadde muyambe Ssaabasajja Kabaka nammwe okulaba nti Mukenya mumulwanyisa ng'abaana abawala mubateekateeka bulungi bakomye ennyambala embi bakomye ennyambala eya kookoonyo bakomye ennyambala esoomooza bakomye ennyambala ey'okwetega kubanga omusiri gutawaanyaani gutawanja nnyinigwo. Stephen Serubula omubaka akiikirira Lugazi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu yeebazizza Ssaabasajja olw'enteekateeka za ssaawo okutumbula embeera z'abantu. Abantu bo bano abantu ba Ssaabasajja Kabaka bano bakozi nnyo ate era mu bukozi bwabwe emirango gya Ssaabasajja gyonna gy'abakubira bagijjumbira. Ssebo baweerera abaana era twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka ndowooza essaza ly'e Kyaggwe gyerimu ku masaza agasinze okufunamu ennyo abaana baabwe okusomera ku nkola ya Kabaka Education Fund. Abaami b'eggombolola banjudde alipoota omuli ebituukiddwako n'ebibasoomooza kyokka baweza okusigala nga batwala emirimu egyabakwasibwa mu maaso. Ate n'amakolero mangi nti tusangiddwa nga abantu babatunda mu mulengo nga bali ku bibanja byabwe olw'okuba oli ayagala okuteekawo ki ekkolero ogenda okuwaddaawada nti kanneegule nga mutuufu n'obusente obwegula tobukola ki nga tobulina bwetyo ne tusendebwa mu bufu obwo ne tusanga nga abantu bakalubiziddwa okuva abajjajjaawo bwe baali okugenda mu kitundu ekipya ng'olaba nabo buki ng'olaba buzibu. Amakulu agaleeteddwa mbaddemu emmere ebisolo ebibala n'ebintu ebirala. Doreen Nakajiri BBS Telefina agesigika.